Nizo okutwala Dubai nenkulaga ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna. Nizo okutwala Bugolobi nenkulaga ekifo abaana abawala gye booza emmotoka nga basitamu. Omanya wali amasimu ag'ebbeeyi. Omanye wali ekimanso. iPhone 15 ogimanyi. Ekimanso okimanyi. Manya ababodde enkuba gye bakubamu omubbi. Omanye abasiraamu enkuba gye bakubamu abyembizi. Nizo okujjamu essaati. Nizo okujjamu empale. Waliwo ebigambo ebifulumye bino nga tebirinda era nga sisobola bisiriikirira. Olina okubitegeera omanye nti azaala ekibi akiwongerera era mbulamu mwe tuwangaalira buli lw'olikola ebikyamu abaana bo bwe bali bisasulira. Kaakati ebigambo byamaze dda okubeera nga bifuluma by'obadde tomanyi by'olina okutegeera. Eddaame eryattaamala emirundi ampuliriza abafamire baliganye. Wuliriza abafamire baganye nti kaabe lubaale kabe Katonda kino kikafuuwe. Kyokka nga ne maama amuzaala agobye mayiti y'essanduuke ey'omugenzi Joseph Tamale Mirundi ono wakuziikibwa ku Sande Kalagala Laakayi District ampuliriza kakati nno ebigambo byongedde okulanda. Lwaki bino biri bwe biti? Maama okugoba essanduuke y'omulambo ate ogwa mutabani we Joseph Tamale Mirundi. Kati byonna nkugambye tukwata mpola mpola n'osobola okubeera nga obitegeera nti mukwano gwange buli okola ekirungi osasulwa kirungi wabula bw'okola ekibi era osasulwa kibi. Kakati nze AK Master nkusaba video soko ogimpere ekigalo omanye tutambula n'omulongoosa omuluutansozi ennamba gy'olaba esembera 910 onaamala bizibu ku direct call oba ku WhatsApp naddala mu abali e Bulaya. Kati nze nsimbudde mukwano gwange ampuliriza ebigambo bizuuse byennyini by'olina okumanya ku Joseph Tamale Mirundi nga maama amuzaala alayidde n'akomba ne kwebaza eriibwa. Tutandise bwe katono nnyo nsooke nkujjukize ku musajja ono ebimu ku bimujjukirwako situgenda kubeera nga tumwerabira yali muzibu nnyo nga n'okuba akuba. Nizo okutwala Dubai nenkulaga ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna. Nizo okutwala Bugolobi nenkulaga ekifo abaana abawala gye booza emmotoka nga basitamu. Omanya wali amasimu ag'ebbeeyi. Omanye wali ekimanso. iPhone 15 ogimanyi. Ekimanso okimanyi. Manya ababodde enkuba gye bakubamu omubbi. Omanye abasiraamu enkuba gye bakubamu abyembizi. Nizo okujjamu essaati. Nizo okujjamu empale. You are stupid, you are an idiot. Kitabo musiru, yawasa nyoko musiru, ebukoja abo basiru, ewomo yabazala basiru, obusiru taimuzi busiru, yikozi busiru dala. For misleading the public. Kugamba wano ku Saturday, ku Tuesday, ngamba Mirundi. Sajja bajja kwabya. On land, you have a lease. Toyina bona nkuba. There is evidence now. You were fool. No. Tell me. Kubuulidde nja kukubira bwerere. Mulye sente zammwe toyina magezi mu mutwe. Why don't you give me another man? Management. Why should I waste my time with this fool? Tamale, you were right. Fight with Bwino, you were right. This is written. Since Ejogera. Lie you don't like an envelope. Let me tell you. Lie you don't like an envelope. You are playing on my credibility. You got money from Mengo. Bring another person here. I will explain to somebody else. This man went to Mengo and was given money. Tamale. Wait. Because I will slap you. Let me tell you. Have you settled down? I have settled. What if I don't so engaged you? Gwe musajja gwe. Musajja gwe njagala nkubuulire. Wakati nedda gwe. Ne General Muhoozi. Vakusimu yange. Ndikitawo waawa. Obanga oyagala sente kankulegere gye basiyaga abasajja mu kisenyi. Vakusimu yange kisajja gwe. Koma nnyoko. Walendetedeka ebyokulyanga ndi ku ssomero. Vakusimu yange. Vakusimu yange koma nnyoko. Mbuulira koma nnyoko kojjaawo talina baana teyazaala. Ombuulira kojjaawo nga Mirundi yafa. Kali ennyoko. Twale ennyuma yo mu kisenyi. Tumbuulira gasiya koma nnyoko ndi baba wo batuzaala ffenna. Genda kabuli ya kitaawo tuombuuza mbu tunagenda wali genda kabuli ya kitaawo. Eyazaala ataasoma ne mufa obwavu. Is it easy? Mali is showing. This is not easy. Where are these papers? Tell me where are these papers? You spend your whole weekend. Show me where there are these papers that I apply. Because I'm telling you, you were fool. You took money. You were fool. You were fool. I've told you, if you want to get a lease, you apply, you produce these papers. Produce these papers. Produce them. I've told you this data collected from KK. You are still insisting because you got money. Take the full one. Then why don't you sue KK for supplying your papers? Where did they take them? Find out KK. Why did KK take your papers? You tell me why I should not kill Chiwalabi money. So cause why I cannot kill Chiwalabi.
So cause don't be telling me to go to court. You are stupid, you were fool. That's because it will take a time. Show me why I cannot give you whatever. Bring the little paper if you're not a fool. Why don't you remove this fool here? Remove the fool. This man took money. If you don't want to kill this problem, why don't you solve the problem and remove the fool? Because bring, you cannot tell an important man that has raped. You cannot say, Okay. this man borrowed the money. Where is the Man? I conduct myself as a devoted Catholic, but I don't attend the church service. How many times did Jesus go to church? Ebiseera bisinga n'omubi tabulako kirungi. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza. Ebyo bimu ku bigambo bya Joseph Tamale mirundi nkugambye tugenda kutambula mpola mpola mu kolwalero ebigambo byonna obitegeere wadde birungi si birungi. Kakati ekiraamo eky'omusajja ono kye yakola mu buliwo nga tanabakwera nga azikirira oba nga afa abafamire bamaze dda okubeera nga bakisazaamu ne baga nti nedda tekijja kusoboka yadde n'akamu n'akatono okugendera ku ddaame ate eri omugenzi. Jjukira nakoledde akatambi olunaku lw'eggulu nega nti ono yali alaamye nti mu maka ge ag'ezzana ayagala kubeerayo nnaku 3 bwe banaamujja ezzana bamutwala e Kabalagala amaleyo ennaku 2 bwe banaamujja e Kabalagala bamutwala ekyengera naye amaleyo ennaku 2 bwe banaamujja ekyengera bamutwala e maka ge ag'omukyalo naye amaleyo ennaku 2 nga taziikibwanga kwegamba toto z'ennaku nga 9 ng'omusajja tannaba kubeera nga aziikibwa. Wabula bino byonna olwagudde mu famire ne baga nti nedda tetuyinza kubeera nga tubikkiriza. Era omusajja ono yali agambye nti ayagala bamuziike ng'ayimiridde. Bino byonna abasajja baabiganye ne bagamba nti ono agenda kubeera mu maka ge ag'ezzana okumala ennaku 2 zokka. Kaakati banaamujja ezzana bamutwale ekyengera amaleyo olunaku lumu lwokka. Bwe banaamujja ekyengera bamutwale mu kyalo amaleyo olunaku lumu. Kaakati olwo omusajja aziikibwe wali e Kalagala. Wabula nga maama abibye bambi si birungi n'akamu n'akatono kubanga jjukira gyali akyali mulamu tannaba kubeera nga afa abadde Mukama akyamubisseeko akasubi. Wabula ebigambo olwamugudde mu matu ennyiike bambi n'abeera nga mukazi wattu ebigambo byamuyiseeko nnyo. Kaakati nno njaga jjukira ebigambo bino abantu bazze nga bewera n'okubeera nga bawaga ku musajja Tamale emirundi era nga bamu kubo ate ye mukwano gwe yali nfanfe mukwano gwa mutabani we amanyiddwa nga Fulufiga. Ono yalangira omugenzi Joseph Tamale emirundi n'agamba nti kaberubaale gwe tuteeka okukola ekintu ne bw'oliba ofudde ky'olifoonyumya. Kaakati nno njaga jjukira ebigambo bino kubanga nkugambye bibeera ku likodi. Fulufiga yabyogera ng'awera ku mugenzi. Kansoke mbikuzannyire katono nnyo nkubuulire lwaki mbizannye. Naye njagala okulayirira Tamale mirundi. Tamale mirundi nga bawayita musajja gwe. Ne bw'olifa omulambo gwo entanayo tuligikuba emiggo. Waakiri tuli kukunamira ne tukulaga obubina. Tujja kukunamira tukulaga obubina. Tukulaga emiwato gy'obubina. Naye n'amalalogo tuliga kuba emiggo ffena. Kakati awo Fulufiga tokwata nga kusaba sajja kabaka. Kakati nno omukazi ono yavuddeyo n'anenya abantu ku social media abo bonna abaajaganyizza ne baserebuletinga okufa kw'omugenzi Joseph Tamale mirundi. Weewaawo tukimanyi nti si kirungi kujaguza oba kujaganya omuntu ng'afudde. Wabula waliwo ebibuuzo bingi nnyo lwaki omuntu ddala abeera ajaganya ng'ajaguza mu kaseera ak'ennaku mu kaseera ak'akazigizigi. Maybe wayinza okuba waliwo ekintu ekirala ekimusindiikiriza. Ebigambo ebyo byayogerwa Fulufiga ng'aweera nti Tamale mirundi koolifa n'omulambo tuli gukuba emiggo kagabeere malaalo. Kaakati nno olunaku olwajjo yavuddeyo omuntu y'omu n'anenya abantu abadde bagenda nga bajaganya nga bazina nga bayimba nga basibye n'ebimyu ku lw'omugenzi Tamale mirundi. Weewaawo nze nga AKTV Media Uganda kye tukivumirira omuntu obanga ng'avudde mu bulamu muleke awo mule mirembe. Byaliwo kuno ku nsi ebiseera ebisinga tewali atasobya. Kakati nno okuserebuletinga oluusi kiyinza okubeera nga si kirungi naye ate wabeerawo abantu mukwano gwange oluusi abaatuukibwako okunyigirizibwa ng'oba oluusi kuyise ku ngalo z'omuntu oyo. Kakati abantu nga bano nga basobola okubeera nga bo baserebuletinga. Wabula mu mbeera eno nkugambye nigenda kuba ebigambo bya maama kennyini nga yeeyogerera ku by'omugenzi n'agamba nti Tamale mirundi sigenda kumutunulako ekyo siyinza kikkiriza
kebe eddakiika n'emu kebere sekendi sigenda kutunula ku mulambo kebere keesi mbigobye byonna mbiganye omukyala bambi ennaku ey'ekitalo ennyo emutusiza okwegaana okulaba ku maiti y'omwana we kakati ngenda kuwa ebigambo byerabireko mu maziga amayitirivu ennyo nga maama ono awera kubanga ekyamuguddeko ekyamutuuseeko bambi mukazi wattu takikkiriza wabula Joseph Tamale Mirundi ayina gyenvuddewo ng'omuntu era gyenvuddewo oyo kamukuyiseemu katono nnyo nakugambye nti omusajja ono yali ayagalwa nnyo era nga muganzi embuga oba emmengo wabula kyamutikka lumu n'asala eddiro n'ava embuga n'agenda ewa Mwami Museveni era ebigambo bibadde bingi nnyo bye badde ayogerera Mmengo nga mulimu n'okuweebula Ssaabasajja ono yamuvuma nako nti atunulanga emmese atunulanga gwe bagenda okuteeka kalabba alinga alidde obutwa ebigambo bino Joseph Tamale Mirundi yali abyogerera Ssaabasajja mu bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka obwali bumuluma kati njagala ojjukireko bigambo bino katono nnyo Honorable Betty Nambooze yabitugambye nali mu muno nga Tamale Mirundi ye news editor nze Tamale Mirundi gwe nalaba si ono mwe gwe mulabye nze nalaba Tamale Mirundi omusajja ow'empisa ennyo abaganda omuntu gwe bayita omuntu mulamu omukatuliki afiirawo ku lw'eddiini ye munnamawulire eyali alwanyisa ennyo effuga bbi lya Mwami Museveni n'okusinga bwe yali nga ye pulezidenti wa Uja yatukulemberamu okulwanyisa institution gye baali bateekawo gye bayita NIJU eyali ey'okugabanga license eri bannamawulire nti omuntu okola amawulire alina ofuna license eyo bwe twalwanyisa etteeka eryo nga bagamba nti omuntu atalina diguli taakolenga amawulire atalina diploma n'abanga associate member Tamale n'atukulembera olirwanyisa kati bannaffe abaali naddala mu monitor mu budde obwo baali baagala amawulire gafaananeko obwalooya naye nga ffe tugamba nti amawulire is a given right ogenda n'onyumya by'olabye wadde abamu babifunamu ssente so tolina ngeri gy'osobola kugamba nti abagakola obasabe ebbaluwa twalabira wala kubanga kati twalikoze tutya singa tulina etteeka bwerityo mu kiseera kino ekya social media kati ne batuyimbirira ne batugamba mbu ekyali kitwogeza ebyo butasoma ne tuddayo ne tusoma ne tukomawo ne tulwanyisa etteeka nga Tamale yatukulembedde era naye awo yaddirayo n'asoma diguli ye yasooka so nze Tamale gwe nalaba ne tuva naye muno nze nakolako briefly mu bukedde naye ne tumala ne tugenda ku radio eyo radio gye twava ne tugendera ku ndala n'oluvannyuma ne tumalira ku CBS nga tukolanga peya nze naye yefe bannamawulire abatandikawo ekyogenda mu bantu ne tukubaganya ebirowoozo ku by'ebyobufuzi ekintu ne kigenda wala nnyo ne kivaamu ebimeeza naye mu buseera ebyo tetwaliko oludda nga tuli ba critique nga bannamawulire nti ffe nga abantu kye bakola kyetuteeka mu mmira naye munange ensi yamala netugabana nze nenfuuka omwogezi wa DP Tamale n'afuuka omwogezi wa President Museveni Tamale n'akyuka kubanga bwe yagenda eyo yetumanye omulimu oba yagwetuma oba baagumutuma ogwekwefuula nti nno ye yasobola okwogera ku Ssaabasajja Kabaka ebigambo ate nga wano mu Buganda ekyo ekintu bw'okikola ofuuka ng'omukolimire kati nagenda okulaba Tamale agenda mpola okutuuka eno gy'atuuse kikulu mulabye afudde alabika nga ali frustrated ng'era ali bitter okusinziira ku byabadde ayogera ng'akitwala nti nno gavumenti ya Mwami Museveni yamujja ku kiri kye twali nemuleeta eno manyi yayagalako n'okujja wano ajoininge parliament ne bamukola bubi nnyo ne bamubba akalulu njukira olunaku lumu bwe yali nga yeesimbyewo ekyotera abantu ne bajja ne beefuula abamuwagira ne bamusitula nti awamaanyi ne batandika omufumita ebikwaso nga baba muwendulidde kwolwo baali baagala kumutta busikolo kakati mu parliament n'atajja bw'atajja mu parliament n'agenda n'abeera omwogezi wa president kati we baamusuula okusinziira ku bye mbadde mpulira ng'ayogera yalabibuka nga aliriddwamu olukwe kati afudde agamba nti baamuwa obutwa banange mu Uganda muno gavumenti esaana esseewo okubuuliriza ku kigambo kino eky'obutwa n'ekyokugamba nti mu ggwanga muno mulimu bamafiya kubanga kiyitiridde buli muntu ava nti bamuwa obutwa nze nnyini nze omu ku bakyogera nti bampa obutwa abadde muntu ayiiya Fiole n'agamba yagisomye namukyo nze ŋŋamba yaba agiyiiyiza kati nga bwe yayiiya simanyi nti olutalo lwa piraawo ng'ayagala okulaga nti abantu mu gavumenti bwe baba balwanagana bokka na bokka gwe toteekayo ki
toteekayo bibyo. Naye mu kuliviewinga akatabo ka Museveni Sowing the Third Seed, nze Tamale wange gwe nalaba eyali mukama wange mu munno gwe nakoma omulaba, kati ono gwe mbadde ndaba mbadde simutegeera, naye okujja e Kampala ng'ovudde mu senior 3 as a senior 3 drop out, najja e Kampala nga ekisooka yali mutunzi wa mawulire, ng'atunda mawulire amatembeeyi, n'omala n'ogakola n'ogasoma n'ogafunamu ne masters n'ogakola n'oteekawo erinnya buli muntu lyamanyi. Omanyi Tamala abadde yeeyogeza ebintu bye, kyasoose n'akimanyawo mu sentensi eddawo. Kakati nno ebigambo by'omukyalo oyo omukyala amanyiddwa nga Betty Nambooze Bakireke Honorable Mukono Municipality, ono agamba nti ye ne Tamale Mirundi baatandika nga bakyali bwana buto ne bakola mu mawulire aga munno waaki mpaka kuva eyo muge empapula bagenze ku radio, bavudde ku radio baba ku TV. Naye ono agamba nti omuntu gwe yalaba ng'oli eyali omugonvu eri Ssaabasajja, eyali omugonvu eri Obuganda, omusajja yafuuka mpola mpola nga bw'omanyi ebya ssente ampuliriza ne bikyusa omusajja ono, wabula ono waafiiridde nga yeevuma General Museveni ne gavumenti ya NRM yonna, wabula ekikwasa ennaku ate abadde ayambala nnyo enkofiira eya kyenvu ng'ate eriko ekifaananyi ate ekya General Museveni. Kakati ne twebuuza omuntu gwavuma gwagamba nti yamugobanga mubbi, ate kakati lwaki akyayambala enkofiira ye n'okubeera ng'ate ayambala kala za NRM, wadde ng'onaagamba nti ate NRM yagivaako. Kyovalanga abantu bangi bavuddeyo nga bagamba mbu omusajja ono abadde controversial nnyo ng'abuzaabuza kyayagala tokitegeera ne kyataagala tosobola kubeera nga okitegeera, wabula nga bwe nkunyonyodde nti mu bulumi obw'ekitalo mu nnaku ey'amaanyi ennyo mu kunyolwa maama w'omusajja ono bambi avuddeyo n'agamba nti nze saagalira ddala, saagala yadde sekendi n'emu okutunula ku keesi esanduuko erimu omulambo oba erimu omubiri ogw'omugenzi kati Joseph Tamale Mirundi, era sijja kukikola, era saagala mumpite, ngenda kwesibira mu nnyumba yange neesibire mu kisenge mpaka nga mumaze okuggyawo mayiti eyo mugitwale. Agigambye saagala kugirabako. Obulumi obw'ekitalo ennyo mukazi wattu bwe bumuyinze n'aga saagala kutunula ku mayiti, saagala kutunula ku keesi ya Tamale Mirundi, saagala era mujja kumala kumuziika nze nsooka enve mu kisenge kyange nsobole okubeera nga mutunulako. Wabula kiruma nnyo maama ng'ono myaka gino okuziika omwana gwazaala, ffenna nga tukimanyi nti abazadde balina kubeera nga abaana baabwe be babaziika. Kyokka essaawa zino omukyalo ono bambi yagenda okuziika omwana we, kati ono amwegaanye agambye sijja kukikola yadde okumuziikako, yadde okutunula ku keesi, yadde okutunula ku mubiri gwe. Sooka owulira ebigambo bino bambi eby'ennaku obulumi bw'ekitalo okuva eri Kalagala Masaka era Akaayi bambi maama ali maziga. Tabala kutunula ku ssaaduuka gyalimu esenga, ate bwe baba bamutwala okumuziika era tibanzijayo mu kisenge, banzijayo nga babaze kuziika. Mukiwulidde? Nkiwulidde senga. Eyo kigiteekwa okukolerako esenga. Sagala kutunula ku Tamale, sagala kutunula ku omwana gw'omukwano gulwadde senga abakola ebirungi mwe basasulirwa. Njagala omwana wange naye Mukama amusasula ebirungi, amusonyiwe byonna ebyamusobako. Omukama ebyamusobako abimusonyiwe. Musabira nsapule gyenyambadde yava Rwanda balabikirwa, era esabira mwana wange eno sapule ya busaasizi. Ndyabagedde bannange, tetamala abakedde, tetamala baana b'omwana wange naali musiibuddeko nangamba ndi maama weeraba. Namuyita ne mugamba ndi jangu, nditamale jangu sijja kusifaako bwe ndifa nga tojje banno bajja kukugoba tojja kunziika. Balojje twogere. N'agamba maama nzija. Namba amafuta simanyi gamuzere mugandi nga waliseewo n'ogende kooki wakamuswaga. Nga wagenze kooki nti bali be bampadde amafuta gaabwe nga kiyinza kukyama. Nnaku ezo yaliko kyoteri eyo. Najja Masaka awo ne bagamba nti tubadde ne Tamale ng'ayogera abantu bawuliriza Tamale. Simanyi tetunnaba kufuna program. Ensi esiibudde Tamale naye agisiibudde.
agisiibudde omwana wange nabagambye nti ekyalimu okutya amazzi ago agali mu mubuggwe bwe ganatuuka. Amannya Lubega Hassani nga ffe tuzaala omwana oyo Tamale Mirundi. Tamale Mirundi abadde muntu w'abantu nnyo nga wajja ku kyalo teyeegulumiza, abeera n'abantu, aseka n'abantu, agenda mu bbala n'anywako n'abantu, nga ne bwemukubira essimu ne baba ku lediyo azikwata ng'obanga alina pulogulaamu zaaliko. Tufiiriddwa nnyo ng'eggwanga, abadde teyeegulumiza nga yenyumiriza nnyo ku kyalo kye Kalagala, nga teyeeganangako bazadde, teyeeganangako kyalo kye Kalisizo, ze mutani wa Mole e Kalisizo wa Mirundi. Kyotera yonna efiiriddwa, Uganda yonna tufiiriddwa omuntu atagenda kuzikawo, omuntu abadde asaagasaaga ennyo n'abantu. Amannya agitibwa Paulo Kafeero, afudde abadde muganda wange, naye tufiiriddwa nnyo nga famire ate n'ekitundu kyaffe n'eggwanga okutwaliza awamu, kubanga abadde muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga era abadde bwajja mu kitundu nga akuŋŋaanya abantu bangi, abadde atuukirikika. Tuli mu kunyolwa kw'amaanyi. Bannange tuli banakuwavu nnyo okuviibwako ono omukulu Tamale Mirundi, abadde wa mugaso nnyo eri ggwanga n'ekitundu kye, nga talina gwayitako mu kitundu okwagaliza n'okutubuulira. Bannange tuli banakuwavu nnyo, mutusabire. Kyekalagala abadde mpagiruwaga mu byobukulembeze mu byaki, kubanga omuntu okubeera nti abadde atuukirira pulezidenti kintu kyamaanyi nnyo, si bangi nti kibagwanidde. Ne Tamale Mirundi abadde atuukirira pulezidenti sobwako ekisooka abadde musanyusawo abantu buli watuukira. Ebigambo byo byokka ebibadde bimuvaamu nga bw'aba ayogera toyagala aveewo, ng'ate akoona ku nsonga yennyini nga talina kyeyeekweka ekintu nga bwe kiri nga bw'akyogera. Kuba abadde alina mmoto yagamba nti wali akakundi agabbi ga mafiya agali mu gavumenti wano, akakakundi tekakwatibwako, nga talina munene gw'atya kwasanguza na mizeegi. Ekyo tumusubiddwa nnyo mu nsonga eyo. Nze omutaka ndi wa muliraano, abadde musajja nnyo nga tatwewulirirako ate nga teyerabira banne beyazanya nabo betwakula betwalyanga emiyembe, ng'era bwajja ku kyalo atusanyusa. Omusajja muntu w'abantu, muntu mulamu nga talina ttabu, era tufiiriddwa nnyo nga ffe ab'emiriraano, kubanga munnaffe abadde tasotya twerabira wadde yagenda waggulu, era yasigala eno wansi atujjukira. Ekyo kintu kye tumufiiriddwako mu kitundu kyaffe, nga teyerabira abantu ne badde beyazanya nabo. Abadde agalanya abo abantu era nga bajja bwapaakinga atubuuzaako lugajo wasanakanya naye tulumusabira kimu okufa tteeka abumuna emirembe. Tusinkana Mukama bw'alikola ki bw'aligera, kubanga ffenna gye tukola ki abadde tanatabu tuba abadde mukwano gwaffe, era nga bajja kuno tutamanya baba yazze era nga tumanya nti azze. Motoka nga gipaakinga naga nti kisimu ekiri mu motoka ye tulina kutabu kira kyonna. Tumusabira Mukama Katonda amumuzibire. Ku Tamale Mirundi zamanya agange Nzerwasa Henry abangi gwe bamanyi Gasipolo. Tamale Mirundi abadde mukwano gwange nnyo zera nze namunoonyiza akalulu nali kampeyini nawe wano ku kyalo mu 2006. Naye Tamale buli wabadde ajja wano ng'akubira ku simu ampa ku ssente wadde mirimu adde tampa naye nga muntu wa gavumenti, ate nga tukolagana wadde twawukana mu byobufuzi naye nga mwagala ng'omuntu. Era alina n'ebitabo bingi nnyo bye yampa nga ye, ne kati n'ebitabo bye yali amu ng'akutte papa amukutte mu mutwe era yabinkwasa nze mbiina. Badde mukwano gwe nnyo era yaŋŋamba nkiwe Salimu Sale, simanyi oba najja yaŋŋamba nkimukwasa Salimu Sale ekyo. Yampa ekitabo naŋŋamba nkikwasa Salimu Sale naye nga yalimu nga papa amukutte mu mutwe agenze wa papa. Adde ayagala nnyo nga era yenyumiriza nnyo mu papa kubanga ate yagamba tagenda nnyo mu kyaki, naye ye muntu wano mu Uganda papa gwe yakwata mu mutwe. Era ekitabo ekyo nkiyina neze Salimu Sale nkimukwase
emirundi ebyokumuziika yabadde abyogera ku leediyo naye nga sibituufu abadde nga kazanyirizi nga bonaogamba nti nze bwe mba nfudde bankolere kino naye nga ate tekisoboka wabula ng'oyagala kulaga buzira bwo naye wano mu Buganda ffe tebaziika muntu ng'ayimiridde ye abadde akulaga nti muntu muzira nnyo adde agumikiriza kyabuzira naye ng'ekyokuziika ng'ayimiridde tekiriiyo naye abadde ayagala kulaga buzira bwe. Kakati nno ebigambo bya Tamale Emirundi Senior tebiggwa malojja era omusajja ono yavaayo n'ategeeza ensi n'agamba nti mukyala we omu yabba mubbe n'amusibira mu loogi okumala essaawa 24 omukyala ono yali agenda kuwasibwa oba kufumbirwa omusajja mulala. Kaakati omusajja ono ate nga naye yali amwagala kati kyeyakola ono yabba omukyala ono n'amutwala n'amukweka mu loogi era ebigambo bingi byayitingana wabula ebyo ngo bitadde ku mabbali. Emboozi za Joseph Tamale Emirundi mpitirivu nnyo ze tujja okubeera nga tukuzannyira wano oba oliawo naddala ezo eziyinza okubeera nga zikuzzaamu n'osekaasekamuko n'obeera nga mukwano gwange weegobako stress kubanga ono abadde kazannyirizi ate nga munnamawulire naye nga comedian. Nkugambye nti abadde controversial nnyo mu bintu eby'enjawulo by'otayinza kubeera nga otegeera. Kaakati nno ebigambo bya maama ng'omaze okubeera nga obitegeera agambye tebamujja mu kisenge mpaka nga bamaze okuziika mutabani we kubanga obulumi bw'alina ku mutima buyitirivu nnyo tayagala kutunula ku mwana ono kubanga essaawa zino muyita mwana kubanga maama ono yalabanga mwana. Mu mbeera ye mukwano gwange ampuliriza nkugambye nti Joseph Tamale Emirundi ebigambo bye eby'enjawulo biyitirivu nnyo sijja kwogera nnyo kansooke mukwongere katono nnyo mu bigambo bye ng'akyali mulamu. Ono bwe yayogerera n'asasamaza abantu ne baseka ng'omusajja alinga comedian eyaza okusanyusa obusanyusa abantu naye ng'ebigambo bye yayogerako bituufu ddala era ng'abitegeeza ng'abijja ku mutima. Ampuliriza obiyerabirako naye vidiyo towerabira giwa kigalo. Nkugambye entambula na mulongo waswa mu Luutansozi ennamba esembya 910 gikoneko ku WhatsApp ono mujja kukwatagana. Ekisooka kubanjulira mukyala wange aliwa manya abantu bagamba ti Mirundi musajja mukambwe ennyo takubwangako yadde oluyine bw'oleeta ekyuma. Ekyokubiri manyi nti kati abali wano yasinga obunyiivu namubba ku mbaga namubba bamwanjula nga wano singa agenda okujja ng'ate omugole bw'ali nga namukwakudde dda kidaala kyali kikalu. Muzeeyi wange muganda wange ono agenze naye oba nze musinga obukulu baye yansinga obukulu omanye akalolo ne jjajja wako benkana naye nze nina ebintu bibiri. Abaana bano batabani bange era nadde embuuzi ow'okutuula ono mukulu wange ennyumba yange eri awo tulinaanaganye naye njagala okutegeeza muganda wange ono Ssewanyana mutaani wange nti ogenze mu maka amatuufu. Bwe bikulema biba biremye ggwe naye gano amaka maki. Nze mbadde ku kyalo kuno ebbanga ddene siwulirangako kizibu kiri mu famire muno. Bannaddiini nnyo basomi nnyo ono mwesigwa nnyo. Okitegedde Ssewanyana yamaka gowasizaamu maki matuufu ddala. Bantu basomi bantu baddiini bantu balungi nnyo nga bwe bafaanana. Ekisembayo oba ekidde ekisembayo kubagamba kasi tojja n'oyanjula abantu ne bakulaba kitegeeza omukwano mugwanise kuba tulina ebintu bye batategeera. Bwe nkusanga ku kikomera kyange nkukuba emiggo kubanga okola ki oyaga tonnatuuka naye bw'ojjanga n'oyanjula tukwerekera nako kubanga kyokola kati kituukiridde. Litwakubanga emiggo ku bikomera ewange balinyawo ku bikomera embooka etokota naye bw'ojjanga wano mba muntu mulamu nnyo kubanga otuuse okukola ekintu ekyo ate mmwe ne mukyala wo mukitegeere tufuze ba witnesses. Oyo esigo muwala gwe bayanjula alinaani ono
kati ffenna tufuuse yiso kugwe ne ku muwala waffe okitegedde ssebo maliriza nga mbagamba edda abakazi baali batono ng'okubatwala mu kyaki bababbirayo abababbirangayo be bakolanga honeymoon kati mukikola temanyi ne kwe kyava kyovala buli kyaki erimu ba ashazin agasajja ag'amaanyi agalindanga zobyo okubba omukole tutula banjawulo bamba temukimanyi kwekuba miggo abajjanga okubba omuwole bamuzeeye bamufunemu ssente bavanga bwabwe bamugole kyovala embooko yavuganga kati omukazi omukwasa guno gujjayo kitala kyovala mukazi w'omukwasa ki kakati olwaliro tetukyakwata bitala omukazi omukumya mapenzi na ssente what I'm saying is that in the old days the bagole, the newly couple would enter the church with the ushers in. Why? Those who wanted to steal the mugole, the person who steals the mugole from the church is the one who makes the honeymoon. Many people don't understand it. When we are holding a woman, you hold him like this. The other one is to pull a sword. These days, we don't hold the swords. Money, power mapenzi. Money. You must have money to protect your wife. Obwavu tebukuma maka. Amaka wonna golaba mwebuzibu buba bwavu. Sabuni yalaze wabamulya batandise omulya. Lwaki bwabadde olina ssente babadde tebamulya obuba bwaki? It means you have now got an assignment to work for yourself, the wife, and your children. Bw'oza omukazi oba n'ozaala abaana ab'ekibaya tebasalako ssente kuba wazadde. Is an additional problem of yours. Abaamata tebagenda kusalako. Ekitegeeza okutta obuvunaanyizibwa kati. On addition, tokyali ekikomando ekyo tekiriyo. Ewaka walina okubaawo emmere, ensawo erina okuba nga nsanyufu. Kakati nno ebiseera ebisinga ewabeera okufa wabeerawo okunyolwa wabeerawo nnaku wabeerawo okusaasira kwereere okujjudde emirimu. Naye nkugambye nti ebiseera ebisinga kakati ensi yakyuka, abantu beebuuza ngenda okusaasira, ngenda okunyolwa, ngenda okuziika, ani afudde? Kakati ono afudde abadde ampisa atya? Abadde anjogerera ki? Biki byabadde ankola? Kakati abantu bwe bawulira ebigambo nga bino oba ne balowooza ku bintu ng'ebyo, ebiseera ebisinga bakyuka. Abadde balina okubeera nga basaasira ne boogera boogeza ebigambo ebiringa mukwano gwange ebigamba nti ye ekyo kakikutuukeko, kubanga nange bwe nafuna kino wakola bw'oti, kubanga nange bwe nali bwe nti waddamu bw'oti. Kakati n'ebigambo nga bino bigenze maaso okulabwako, wadde nga si bingi nnyo, naye abantu abamu abanyiivu, abantu abakambwe, abaafiirwa abantu baabwe. Omwami Tamale Mirundi y'omu ku balidde basinga eddoboozi mu ggwanga Uganda, nga teyasobola kubeera nga avaayo oba oliawo n'akola ekimala ku baana abo abajja nga battibwa naddala bali ku opposition, abaakubwanga amasasi, abaatomerwa emmotoka za poliisi, era nga n'essaawa zino bagenzi. Kati abaami nga bano abalina amaloboozi agali gasobola okuvayo ne bagamba ku bantu abakola ebikolwa eby'effujjo nga bano tebasobola kubeera nga babagambako. Kakati no bannayuganda nabo bagamba nti ebigambo nga bino atakulekera tomulekera, ennyanja ekuttoomira. Njagala obiwulireko nga bw'obwirabirako nagamba ku AKTV. Ebigambo bibeera byoyo abeera abyogedde, tebibeera byaffe ngaffe ku mukutu ogwa AKTV. Wali olabyeyo omwana w'enkyukakyukka yenna afa, aba NRM ne bawandiika rest in peace era ne bakulaga nti balumiddwa nnyo. Batta ba Franka Senteza babebekulu abo ne badda mu kamera ne bawagira abakubye ba Franka Senteza amasasi. Senga nze nfudde nga Tamale Mirundi ye mulamu, senga Tamale Mirundi ali mu kamera awolereza yanzise, mbokati nze afudde nakuwale. Bannange muleke kukwenya. Amazima mugamanyi bantu mmwe. Abantu abo be bafubye okulaba nga batutemula, be bayamba omutemu.
toyinza kuŋŋamba Bugingo yayimirira nga bassa abaana b'abendi n'ayogera n'agamba eyatambudde n'agenda ne yeebaka otulotwe ali mu maka ge yeebase bano abagoberera bannabyabufuzi bali eri bafudde wallayi Bugingo kati gwe n'oŋŋamba mbu Bugingo afudde mbunze nziraawo ntandike okunakuwale mbumpandiike rest in peace kubanga omufu tebamusalira musango baganda bange temutugamba bya kisiru nze Bebekulu tayinza kufa mbu ne ŋŋamba mbu rest in peace Bebekulu nsanyuka busanyusi oba kifa kife bano ba Muhammad Nsereko mbu afudde mbunze naye abannaayo Katonda tumusaba atuggyeko balabe baffe abatwale wala abatutte na wala obutaddamu kubalaba ate tunakuwale atutwaliddeyo omutuyina kugamba bugambi Mukama kyekyo twala n'omulala sikwenya kwenyanza amazima ge ngenda okwogera bwenti bwempulira ku mutima gwange bantu mmwe tulumwa obulumi naffe tubuyina naffe tulumwa bye mutukoze bingi nnyo abantu ne babagoba ku mataka kati tunulira abantu abafunye obuzibu eno kasasiro be yayiikidde waliyo kagureda kamu saawa zino ke kaziyiikula oyagala kuŋŋamba mu Uganda mubulwamu gureda wakiri 20 zijje ziyiikuule mangu tomanya wayinza okubaayo akyalimuuko akalamu tomanya naye bali eyo beebase tulotwabwe bakuŋŋanya miliyoni 5 kuwa bantu bafudde mwanti eyafudde abaafiiriddwako abaabwe babawa miliyoni 5 senga batamale mirundi we bali balamu senga bali ku media badifendinga nze sisobola kudda mu kwenya mbumpuga afudde nkaba mbolokuba mufu tebamusalira musango bumpandike rest in peace muleme kubeera muleme kukola muleme mutabeera ba amazima mugamanyi bantu mmwe leka abafudde bayigiriza abalamu oli amanye nti mu nsi gibeeremu nga teweeyisa bubi naye munnange bo baprotectingibwa emmundu ziba protectinga senga tebatambulirwako bammundu senga twabakuba dda amayinja nkubuulira senga twabajjawo dda abantu abo naye emmundu zibakuuma Katonda n'agamba wadde gwe emmundu ekuuma kankukime nkutwale ate nga tukaaba era tunakuwale mwe mulowooza tetutegeera luno tuli mu lutalo tuyige okuwalana tuyige okukyawa fe abantu abo twabakyawa omusajja abadde awagira Museveni nga yajja atwistinga ebigambo n'atuuka n'akwata ne mutabani we saawa zino yakubira mutabani wa Museveni akadingidi twaligambe nti oba taata yayiga n'agamba omwana we nti owaayo bino ebintu tobigendamu wakiri gwebeera wa mazima nze Tamale Mirundi Junior yankubirako essimu aboza okubye ekyali erisikini mwana gwe nze nkutidde namugamba naye mmwe eggwanga lyammwe liggwawo lisaanawo mweyita abayivu mmwe temulaba mwe temulina magezi temulaba bigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe mwe mwefudde abatalaba kawoza buwoza banayo okuba banayo kankubira essimu nze saawa zino nze tosobola nze bino bya ddala byendimu mpozi mmwe nga muli mu byakatemba Saidi Mira bino ebyabaamu oti naye webitaba ebyo mulabewo bamukugiddewo olina kugamba bugambi Amina n'oyo agenze nze sirimba kakati nno nga bwe nkunyonyodde buli muntu aba n'endowooza ye mu mbeera nga eno ey'okulumwa ey'okusaasira oba ey'okuziika oba ey'okufiirwa wabula nze nnyongera okubeera nga mbagamba nti ekyamazima ekituufu ku EKTV twongera okusaasira n'okunyolerwa wamu ne famire abaana ab'eŋŋanda abakono ab'emikwano aba famire eno eyo Joseph Tamale Mirundi olw'okuviibwako mukadde waabwe mukwano gwabwe ate era nga mukwano gwange abadde mwagalwa w'abangi tetuyinza kubeera nga tukisazaamu kubanga obusungu bubaawo okunyiga kubaawo naye era ekigenze tekiyinza kubeera nga kikomawo goge mazima Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atutegeeza naga nti tulina okukola ebikolwa nga bino tubeere ekyokulabirako kaaka tulina okukola ebikolwa eby'empisa okubeera nga tusomesa n'okulaga ekifaananyi ekirungi naddala ffe bankuba kyeyo abali ku diaspora tulina okukwatira awamu okubeera obulungi n'okukakasa nti mukwano gwange tukuuma empisa tusobole okubeera nga tuzza Buganda ku ntikko kakati nno omusajja ng'ono yafudde tulina okubeera nga tumusaasira
tusasire ne famire ye tubagumye kubanga ebyaliwo byaliwo oba oliawo tebikyadda mabega. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyanku.